Omuwarabu yatukooye. Bw'oba oyagala okumanya nti Omuwarabu yatukooye, njagala ogende ku vidiyo ze bakomentingako. Omwana omuwala ono yavuddeyo n'akola vidiyo ng'alaga boosi we ayiye engoye zonna mu closet. Vidiyo eyo nga bw'ogiraba. Boosi yayiye engoye zonna Kadaama n'aggyayo essimu n'akwata vidiyo. Naye ekiri ku vidiyo eno mu comment section Omuwarabu yeefudde ekirala. Komenti eziri mu vidiyo eno ziraga nti Omuwarabu akooye Kadaama omuddugavu. Mulimu ebintu bye twalibadde twewala okuteeka ku social medias olw'obutafiirwa mirimu gyaffe ate era n'obutaziyiza bannaffe abali e Uganda abayaayaana nabo bagendeko ku ddungu bakubeko ku kyeyo babeeko ke bajjayo. Tuyina abantu bangi abali e Uganda ng'ayaayaana ng'ali ku maviivi asaba Katonda waakiri nfune ka visa ke Saudi ngende nkole, waakiri nfune ka visa ke Dubai ngende nkole, waakiri nfune ka visa ak'Omuwarabu yenna ngende mukolere. Tuyina abantu abo e Uganda bangi. Kati bamikwano buli lwe tukola vidiyo ezo tuyina abantu betuttira chances Abawarabu balaga nti bakooye omuddugavu. Era ogenda kwekanga nga kati abasinga baagala nnyo ba Philippine, baagala nnyo ba Indonesia, baagala Bayindi, baagala nnyo buno obu Sri Lanka, baagala nnyo aba Ethiopia. Naye Kenyans and Ugandans Omuwarabu atukooye. Omuwarabu atukooye kubanga ndowooza lwakuba tuteeka buli kimu ku social media oba ne bulwe tunaateekanga buli kimu ku social media abantu abo bongera okutukyawa. Era mu vidiyo eno bamugambye mwajja kukola ffe tusobola okubyekolera nga tetusasuddwa naye mmwe ekyo kye kibasasuza, you have to work. Mukwano komenti za busungu. Mwajja kukola kye kibasasuza. Ogenda kwekanga nga Omuwarabu singa agwa ku vidiyo eno n'alaba komenti ezirimu naye agenda kujja yuwe odrop ye engoye agiyuwa kuyite alabe reaction yo. Tutadde buli kimu ku social media nze ngamba oba tukyuseemu bamaada tukyuseemu bambi weewaawo oyinza okuba nga kikuluma naye ate tuleme okuziyiza bannaffe abali e Uganda abayaayaana okutravelinga. Kubanga wabanga boosi mu butuufu abaddemu ne interest y'okubanga aleeta Kadaama omuna Uganda n'alaba komenti eziri omwo ayinza okugamba kangezeeko ndeteko ku mu Ethiopia oba ku mu Sri Lanka. Ate Abawarabu ensangi zino beegumbulidde nnyo omuze gw'obu Sri Lanka obwo. Obu Sri Lanka bulina engeri gye bukolamu emirimu. Bulina engeri gye bukolamu emirimu obu Sri Lanka obwo bw'olaba ate ndoza tebunyiiganyiiga. Kyebumanyiko kimu nti bukaaba. Ebu Sri Lanka bukaaba nnyo naye ate bukola. Tebwekkaanya mulimu gwonna. So kati baddiya bambi olw'obutaziyiza bannaffe abali e Uganda abayaayaana okutambula ng'ali ku maviivi akaabirira Katonda bambi ebintu ebimu tetubipostinga. Kimanyi kiruma. N'omaliriza okulongosa gy'olongosiza omwana najja n'ayowayo ebisasiro oba mukulu mwennyini. Si buli kimu tugenda kiteeka mu kamera. Teberezaamu nga boosi w'omukyalo ono vidiyo eno ku komenti eziriko. Boosi w'omukyalo ono n'amala alaba vidiyo eno ne komenti ezirimu. Vidiyo eyinza okuba terina buzibu naye komenti ezirimu zisobola okusikiriza boosi n'ateeka Kadaama ono n'amuzza e Uganda. Zisobola okusikiriza boosi n'akwata vidiyo eyo n'agamba akwata ennyumba yange ebifaananyi n'afuna kye yeekwasizaako oba oli awo n'amuteekako omusango oguli awo. Omuwarabu waliwo Kadaama gwe baali batwala ku poliisi just lwa kifaananyi kwekubisa kifaananyi mu nnyumba ya mukama we. Mu kifo watalina kwekubisiza kifaananyi. Kyali kimutwaza mu kkomera. Omukyalo oyo yali mmemba waffe mu Kyeyo Initiative Uganda. Era boss nasindika ebifaananyi ne tumwegayirira
n'atugamba mu mugambe essimu ye oba ekifaananyi oba vidiyo ze zikoma mu ruumu ye. Mu ruumu ye. So kati wano wabanga kino ekisenge kyabadde kya boss Kadaama ono gye yakwatidde vidiyo nga kya boss kubagamba boss yayiye engoye. Bwe kibanga ekisenge kya boss asobola okugirako awo olutalo n'akwata vidiyo n'okusinzira mu komenti ezirimu zisobola okumuwaga in case singa abaagirabye n'atwala Kadaama mu kkomera. Essimu zino muziraba nungi nnyo. Essimu eyamba, essimu tugikorerako business, naye ate essimu yennyini esobola okusuula mu mitawaana. Wagikozesa obubi esobola okusuula mu mitawaana. So baddiya nze nsaba si buli kimu nti tugenda kiteeka ku media, osobola okuvaayo n'okyogerako naye nga tokuteeka vidiyo. Nova noga bannange ekintu seeko olwaliro omukazi azze mu wardrobe n'ayiwa engoye zonna n'okyogerako nga we kibaddewo. Naye nga tokwata ka vidiyo. Kino kisenge kya Muwarabu era ne komenti eziriyo mukwano oba watuuseyo abayiseeyo ndoza mwazirabye. Abawarabu bali mu comment section naye bayomba buyombi. Esaa kigenda kutuuka nga tebakyayagala Kadaama muddugavu muna Kenya muna Uganda nga tebakyatuwagalirako ddala. Naye ate ejjukira eriyaayaana kuba eriyo abali mu bwa Kadaama nga babufunyeemu. Yava Uganda nga talina poloti aguze ka poloti. Yava Uganda nga talina nnyumba kati bazimbye emizigo, bazimbye ennyumba z'okusulamu. Yava Uganda nga fiza mwekubyampi abaana basomye. Kati eriyo n'omulala ayaayaana naye agenda akole ku bwa Kadaama. Waakiri aguleyo ka poloti mu mannya ge. Waakiri azimbeyo obuzigo babwa rentals ne bubeera busatu oba buna. Ngagamba we mbuteekawo at least I can relax. Bambi tetubaziyiza. Tetubaziyiza, essimu tuzikozese bulungi. Bakadaama bali mu makomera lwa ssimu. Lwa ssimu. Bakadaama babatisse lwa ssimu. Babasaze salale lwa ssimu. So kati essimu tuzikozese bulungi. Tetumala gakwata buli kimu mu nnyumba z'abakama baffe. Nze ndaba nga kye kijja kuba kisingako kubanga kati abantu abo balaga nti batuyinako obusungu batukowakoowa dda. Ojja kusanga omufiri suuti ng'agenda just kugenda mu comment section alaba obusungu banne be bayina alyoka agwe ku mukozi we mukwano gwange amuyise bubi nnyo. Alyoka ayambala obusungu. Olaba nga ffe bwe tugamba abantu abo baatutama ne wabayo omwana avaayo ng'alina ekintu ky'akoze ye. Ne wabayo omwana avaayo n'aleeta vidiyo n'agamba omufirisuuti yankoze bwati ne bwati ne twambala obusungu ku bafirisuuti. Ng'owo si yakikoze naye naawe n'oyambala obusungu ku mufirisuuti. Kati nabo we babeera. Nabo bambala obusungu bwalaba komenti ya munne gya komenti nza yambala obusungu n'abuuza ku mukozi gw'alina. Naffe tutuuka ne tubakyawa nako omufirisuuti nakola omwana ekintu mu butuufu nawe n'oyambala obusungu ku mufirisuuti noga byatutama abantu abo balina empisa embi baatutama naye nga gwowo gw'olina abadde takuyisa bubi naye olwakiri kye bakoze munno nawe n'oyambala obusungu. Kati abantu abo nabo kyekyo kye bali. Walabyeko omufirisuuti ng'akoze omwana ekintu n'ogamba bannange nze bwe malako contracting siddayo naye nga gwowo tannakuyisa bubi naye kyolabye kye bakoze oli ofuna ensisi n'ofuna okutya. Kati nabo bwe batyo. Asobola okulaba n'agamba nze Kadaama wange omuddugavu bw'amaliriza okukola sizza Kadaama muddugavu. Simuuza naye nga gw'alina tamuyisizza bubi takoze eki naye kyalabye eri. N'agamba sizza sikyayagala. Amaleka agende. So baddiya nze nsaba amasimu tugakozese bulungi baddiya bambi. Tukozese bulungi amasimu tuleme okuziyiza bannaffe ate abeetaaga okuba nga batravelinga. Ekirala ayinza obutagamba nti
sigenda kuddamu kwesa muddugavu naye n'atandika okuleeta omukozi nga babadde tabakontrolinga ku masimu naye okusinziira ku byajjalaba ku internet n'atandika okukontrolinga omukozi tolina kubeera na simu yo gireke mu ruumu kola bwoti n'atandika okutambulizaako amaaso naye nga lwaki okusinziira ku byalaba ebigenda mu maaso ku internet n'afuba okumanya essimu ogikoleramu ki n'atandika ogitrakinga n'atandika okuba nga akuteekako embeera ku lw'essimu yo abambalala bamanyi n'okwata amasimu gammwe ne basiba apps zonna nga even tosobola nakugenda mu Google Play Store n'obaako app gy'odownloadinga lwaki nti bakutaliza bino so badiya Abannayuganda tukyuseemuko oba ku ngeri gye tukozesa amasimu buli kimu mbabuulire you people ffe tukoleddeko abantu abo naye si buli kimu nti twavangayo ne tukireeta ku social media naye ate nga naffe twafunangamu challenges ezitunyiga naye oluusi nojja n'okyogerako bwogezi n'okirekawo nze nno sometimes saabyogerangako n'ebinkwatako oluusi n'okyogerako bwogezi naye nga tojja kukwata video novaayo n'oginyumyanga story naye nga kyabaddewo nze ngamba batandika okukyusaamu bwe kibeerawo tokikwata video nti oyinza okuviirako obuzibu oyinza okubako atabala oluusi booziyiza omukisa gwabwe vaayo gy'okyogereko ekyabaddewo tutandika okukyuswa ebintu ebyo nga tubyogerako nga mu story ekyabaddewo naye ng'okyogerako mu story nga tokutte okuleka ekirala ennyo ng'olabira ddala kino kyetaagako evidence ng'erina wejja okukuyambira etaasa bulamu bwo ekyo osobola okukikwata bw'eba ng'oyagala ogikozese nga evidence ng'erina weegenda okutaasiza obulamu bwo it's better n'ogikwata naye wekiba just nti yakunyizizza ayina bye yakoze yayiye engoye wamaze olongosa n'ayiwayo amazzi ebyo bwe bityo tubinyumya bunyumya at least kale bamikwano kankome waneeno naye nga kyekyo tukyuseemuko badiya abantu betukolera banyiivu batulinako obusungu batukooye batukooye just no batukooye ate kati bettanidde TikTok omukwano ojja kuba okyali eyo okoze video mukama wagenda agigweko baby girl ekuviireko obuzibu bettanidde TikTok abantu abo babadde tebali nnyonnyo ku TikTok naye nowadays bajettanidde ojja kuba oli awo nga mukama wagwa ku video gye wakoze egende ekuviireko akabasa kale musibe bulungi mukama abankumire nnyo atakumira mpeera amanya nsigadde nga nze Maggie tusinkane mu videos eziddako mweraba